Omusango guzzeemu olunaku lwa leero olwokusatu era nga bapulida b'oluuyi oluwawaabirwa olwa NRM batandise okwewozaako. Bano ababadde bakulembeddwamu Kiryowa Kiwanuka era nga batandikiddewo okukuba ebituli mu bujulizi obwaleeteddwa abapulida ba Maama Mbabazi nga bagezaako okumatiza abalamuzi nti ebyo byonna ebyaleeteddwa ab'oludda lwa Mbabazi byabadde tebirina mutwe n'amagulu era kkooti nga tesaanidde kubikkiriza. Bakira bano bakalambira nti okulonda kuno kwali kwa mazima na bwenkanya era amateeka gonna gaagobererwa okutuusa okulangirira omuwanguzi. Bano beesibye ku nsonga nga nnya eziri mu musango guno okuli ogw'okugulirira abalonzi nga gavumenti egabira abantu enkumbi n'okuwa ensimbi emitwalo 25 ku buli kyalo ko n'okutiisatiisa abawagizi b'oludda lw'omuwaabi. Oludda oluwaabi era lwawawaabira akakiiko k'ebyokulonda okukozesa endagamuntu mu kulonda kuno ekimenya amateeka ko n'okukkiriza Mwami Museveni okuvuganya nga tamaze kusunsulwa mu kibiina kye mu mateeka. Wabula bapulida bano mu kwewozaako bategeezezza nti bano tebalina bujulizi bumala kulaga kkooti nti ensonga zaabwe zirimu eggumba. Of materials starting on the 15th so that the materials in Kaboom, the farthest point, will be used at the same time as the materials in the nearest point in Kampala. So they started with the farthest point for 17th and the schedule is set out. 17, 15, 16 and 17. He goes on to say paragraph 11 and 12 that the delay in Kampala was because they miscalculated the time that would be required to produce these new DRF forms.